since you came back online. But I want to know, awo nga tonaba kugiranga empewo emmandwa tezina emizimu teginaba kukuba. Abantu balinganga bagamba nti no, there is something wrong about you. Did you ever realize anything wrong about yourself? Yeah. Those days I was really possessed. Actually, from the time Omugenzi actually died, I was disturbed by that moment. I think even the spirits awakened in that process. I started getting revelations in into like people abantu abuje batasobola kulaba, not like ntindaba people walking what, but nganzula zula amazima abantu gabulijjo ge batasobola kuzula. Did you ever think like you're going to die? Sina buzibu mukama mulungi sina onywe enjaga nti wavaako polisi nekusanga ng'onywedde enjaga mbu ne bakusaba ebintu byo enjaga nga tebagibalaga ndowooza polisi erayika yagitwalanga ekizibiti ne bansanga n'enjaga ne batagiraga nsi yonna nga basesa sayina njaga yonna ekyantukako emmandwa zankuba. azini ebyekiganda zankuba. wategeera otya nti emmandwa zezikubye? I mean omuntu emmandwa gwe zikubye speech ekyuka n'engeri gyoba okotitika mpodi yonali nkankana ate nga nvaamu amaziga ate nga nvaamu n'eddoboozi eritaali lyange at some extent neyika n'eminyira by the way ku live. Because nali ku live nga njogera byange by the way ku live. Because nali ku live nga njogera byange manye ebintu ebyo tebiranga nempulirangaho abataka bazze ate nali bomu bajjajja bajja ng'oli ku live. Ate nali bomu mu nnyumba. And then esimu nesigala awo nosigala nga wekyanga. Ate si kwekyanga jjukira byoyo bikwata omubiri gwo guba mu control. Oba onafuwa gwe ng'omuntu atasobola kufuga. So wali tokiraba akujjako live? Ate amaanyi go genayina. Amaanyi go genayina nga guno omukono gwokka bwe guti nga guno gukakanyadde nga guno gwe gukutte esimu. And then kiki kye wakola ku live awo? Babi screen recording yakola nze seeyambulako ne bambuze n'essimu yeeyo nali nsobola okurecognizing essimu yange. Omuntu omulalo abatamanyi omuntu omulalo aba amanyi kiki nze nali manyi ne bambuze ebintu bina nga kiraga nti nkooye bukooyi nali nkooye kuba sitosa kubibwa mandwa ezo kiro kyonna mpaka ku makya n'emisana noba nga tokooye zikozesa amaanyi mangi nnyo era okuntwala ebutabika ne bantwala ebutabika. At first nagamba oba like omanyi abantu abamu batisa tinagamba olai kasima yawo atunda simanyi omwoyo gwo nini nga maze situnako ku mwoyo gwange paka we nagenda mu bantu abamanyi ebyo ebintu bulungi ne bagamba gwendo kati oleka empewo ez'obulangira just bampa ddagala linzikakkanya kwebaka wabula ebutabika bansalirayo bugirita kuguno omukono gwange gwa right. Abantu abamanyi ebyempewo zino empewo ez'obulangira we zikkuba balina okukwata ne bakutwala mu lubiri naye edda zaakubanga abantu abamu nga bwe batuusibwanga mu lubiri waabeerangayo abantu ab'ennugo nga babasala eddagala ne babafuula ebyeneena. Bannange kitalo nnyo Presure 24/7 afudde omusiyazi abadde aliwo ku mpozi otuuse mu mwezi gwe baakutemeramu akakono bannange teweesobola ate ompoganiro oba teriyo kagaali kosobola tambulizaamu otwo otukono otukulinga otusekuzo obukono bumulinga kana akagulu akakatebe kamalaya asiika noonya abanno siri mukwano go gwe mulema gwenze nkusaasira baako kakono naye singa nakudepaana daggwe nenkuteeka n'emabega w'emitayimbwa nenzirayo nakakakono nenkakusanseko ennyuma oyagala nnyo ebisiyaga genda obisiike obirire ku muceere kifaanananga akakono simayo wakateeka mu bisiyaga ne kakutuka wenna wakutuka akakono wakutuka akakono teweesobola kale okutwaliza abamu bakunoonyezayo akagaali kosobola otambulizaamu otwo otukono tujja kutiisa abaana b'okukyalo bannange embizi gwenze wantuuka mu Bukuta Mwana Kasita Inn nasiyaga kitaawo akakono kamulinga otusolo twakutukakutuka.
Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Chigozi. In your latest updates on celebrity news, TikTokers edition, life experiences and adventures. Mu TikTokers edition onako raleno ndino omwami wane yakulira mu gate, tukomyewo mu gate. Binje ibadde bimwogerwako mbwe emizimu jamu kuba busimanyanga oba bitya mbwe era ne bamuteeka kabangali ya poliisi okuva ku olwo tetumanyanga mayitire twalaba muntu abuze ate namaana akumawo ku TikTok. So tuba twagala okumanya ki ekigenda maaso mu bulamu bwammwe naddala ba TikTokers tubakyazaako ne mubeerako bye mutubuulira. Bannange njagala okubebaza nti mubale nnyo okutulaba, mubale nnyo okutwagala, mubale nnyo okutuwagira. Woba oli mpya ku channel eno nyiga akagambo ako ka subscribe bwotyo okubeera ng'ojoininga show. Woba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi be bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Puresha omu bw'ati nakulaba ensanyuka maama omwana ngamanyi oluganda kwesebo wanjinyabo mu gate gye wakulira oluganda lwaliyo oluganda ndwogera nnyo kuba lwa buwangwa lulimi lwaffe. Thank you for appreciating. Nawe olabika bulungi wewale kwekuuma. Thank you. Totandika ebirala. Sijja kutandika kati. Totandika ebirala. Sijja kutandika. Enza tandika wakikuba biki. Era wakikuba. Binowa. Wakikuba nagenda okulaba awo nga. Komawo. Gwe. Oli otya? Ndi bulungi. Ng'obuze? Siina wannuma nze ndi fine. Oli bulungi ddala. Nnyo nga bw'okiwulira. Ebigambo bingi ebize bikwogerwako ku TikTok. Naye kati tunabituukako sooka obuze ku bantu. Muli mutya our viewers Pressure 24/7 omu bw'ati last born wa Kampala omusika wa Kabaka Mwanga. Okay. Last born wa Kampala. Yes. Techa wakyaliyo balenzi balala bazaalibwa. Anti nze omusika wa Mwanga somba last born. Labasigadde bonna. Waliwo enjawulo ya baby ku mwana kati nze ndi baby bo baana. Jona. Nena bwa. Waliwo enjawulo ya baby ku mwana. Nange ndi baby Jona ye mwana. Era masema. Kubeera baby. So kati oli otya obulamu butambula butya? Bulungi. Tulina buzibu. Sina buzibu mukama mulungi. Baatugamba onywe enjaga. Nti wavaako poliisi nekusanga ng'onywedde enjaga mbu ne bakusaba ebintu byo. Enjaga nga tebagibalaga. Ndowooza poliisi erayika yagitwalaga ekizibiti. Ne bansanga n'enjaga ne batagiraga nsi yonna. Nga basesa. Sayina njaga yonna. Ekyantukako emmandwa zankuba. Oya? Azini ebyekiganda? Yeah. Zankuba. Wategeera otya nti emmandwa zizikubye? I mean, omuntu emmandwa gwe zikubye speech ekyuka n'engeri gy'oba okotitika mu body yonna linkankana ate nga nvaamu amaziga ate nga nvaamu n'eddoboozi eritaali lyange to some extent neeyika n'eminyira by the way ku live. Oh, yeah? Because nali ku live nga njogera byange omanyi ebintu ebyo tebiranga ne mpulirangaho abataka bazze ate nali bomu bajjajja bajja ng'oli ku live. Ate nali bomu mu nnyumba. And then esimu nesigala awo n'osigala nga wekyanga. Ate si kwekyanga. Jjukira byoyo bikwata omubiri gwo guba mu control. Oba onafuwa gwe ng'omuntu watasobola kufuga. So wali tokiraba akuggyako live? Ate amaanyi gogenayina. Tewakifa. Amaanyi gogenayina nga guno omukono gwokka bwe guti. Nga guno gukakanyadde nga guno gwe kutte essimu. And then kiki kye wakola ku live awo? Babi screen recording. Nezoogera ebintu bingi ono ye musika wa Mwanga. Video yo nazirabako naye nga nange baaba okuziraba nga mpulira neŋŋamba ono teyalinze. Nga wulira oswala? Sikuswala naye nakkiriza neŋŋamba banaye tudde ku nnono. Olaba nze emmandwa zinkuba nze Pressure. Nali sikisuubira. Otyo obeera oli ku live ogenda okuwulira wowi ng'azze. Mu primary twagamba ti avawala omukulu. Nali ku live nga njogera byange. Just I felt a possession. Nedowoozi nekikyuka amaaso nenkankana nentuuya nemisana nentuuyana bwe nti nga ntonye entuuyo nenvaamu n'eminyira. Nezoogera byonna bye zaayogera. Zakamambuyo. Ono ye musika wa Mwanga.
nizigamba nsika mwanga era omwana ntwagala abeere kabaka. Yeah. So ina feeling nti ogenda kuba kabaka? Sina feeling nti ngenda kuba kabaka, but nsubira ebintu ebya kabaka bibaamu obuwangwa. So embanga nakwatibwa empewo ez'obulangira. Nezigamba kubeera kabaka mu lubiri lwo. Mu lubiri olwange nsobola okuzimba olwange. Osobola okubeera kabaka mu lubiri olwo. Olwange. Si kyo wama? Oba nsobola okuba kabaka wa Uganda. Ye dream yo? Si dream yange. It's my destiny. Ndi mwana mulange. Abali wano tebagamba nti ate emmandwa zikulinnyera. Of course emmandwa obanga olina empewo otambula nazo obeera half human, half spirit. Tontiisa poresha. Amazima ababimanyi babimanyi. Tontiisa. Ababimanyi ate siswala kukyogerako because sinza asoose. Ate sinza asembyeyo. Yes. Ate nekira ndaba nga tekiswaza ate nekira tekingasanze kubalimba nti kino bwekisi ekyantuka kati nga amazima gaali zaali mandwa bye byaddala. Kuba singa nali mugwi wa ddalo. Cause bantwala mu bantu abasobola okuzoogeza ne bantwalako ne mu church. And then what? Okay. Ne bazibuuza omwana ono mumwagaza ki? Omwana ntwagala abeere kabaka. Bwebyamukwatira. Ne babuuza mmwe baani? Semaika Kongolo kabaka mwanga n'abakyala abasaagi dollars. Awo abantu bwe baakuyitira nti oli mulalu. Omanyi oyogera ebiri impossible. Yes, by the way, nange nabategeera where they're coming from because nange nze ng'omuntu natuka some point nengamba gwe zine mandwa tezisaga because nze nga bondaba I already have the fame. Why would I wake up in the morning nengamba msimanze simankole wait no wait. So kuba fame tekumala ngo yagala kweyongera. Nze pressure. Egwe kenyini. Nentu yana bwentyo nenjike eminya nenkanuka amaaso. Gwe fame ogimanyi. Olaba nze sinonya fame. That is why sikola bintu biri desperate. Ate okuntwala ebutabika. Like events nyingi zaaliwo wakati nga tebana bakuntwala ku police. Kuba waliyo omuntu eyangamba omugga Katonga gwabomose mbu gwali gwabasamize. Ate ogwo omugga gulina ebyafaayo byago biwesijja kwogera. Bwe baamala okungamba ekyo ne bampeereza audio eyo obugoma obuyita spirits, a call for spirits. Awo natabukira. Nintawuka ekiro kyonna emisana gonna. Awo regular batuka okunkwatako video nga ndi ku police nga nkooye. Emisana byakutandikira ku live. Ku live awo nezisoka zimvaako. Kati oli bwe yava eri nagamba gwe omugogo ndoza banda ba ku live nga binkubye. Oli nagamba wanze manye obuzibu olina nsobola okuyambako nampeereza message ne mu namba yange. Twogera ku WhatsApp nagamba nze simana nange ne mandwa bweti nsobola okunywa omwenge ninywa naye nga sikola ki? Tasitamiira. Nagamba naye omugga Katonga gwabomose omugogo gwa byafaayo mugga gwa byabufuzi. Nagamba omugogo okubomoka kitegeeza tusuubira empewo ez'obulangira okuba omuntu. Okukakasa nti ndowooza yenze. Kyeyaddako yampeereza audio nze nzigula audio manyi mpuliza muntu kyangamba ddoboozi. Bwali bugoma we nakoma. Zafuka excited. Nembuka okuva ku floor yokusatu paka wansi nentambula amadaala nempita abalasange nenkola ntya nga sina de control. Nekyewunyisa nti eyo paati tebagikwata. Bakwata oli ku police. Nga nkooye. So kati wategeera otya nti wagenda okuddamu okutegeera ng'otuuse ku police? Kankubuli obanga oliko emmandwa like you olaba everything that happens but you don't have control. Yeah. Obanga omuntu avuddeko asiimuse. Omuntu asiimuse aba tategeera byakola. Nze seeyambulako. Ne bambuze n'essimu yeeyo nali nsobola okurecognizing essimu yange. Omuntu omulalo aba tamanyi. Omuntu omulalo aba amanyi kiki? Nze nali manyi ne bambuze ebintu bina nga kiraga nti nkooye bukooyi nali nkooye. Kuba sitosa kubiwa mandwa ezo kiro kyonna mpaka ku makya n'emisana. Noba nga tokooye. Zikozesa amaanyi mangi nnyo. Era okuntwala ebutabika ne bantwala ebutabika because actually by then since my mom is in the UK nga balowooza sina family nga bagamba ono omwana alina ebyekika biki. Ne bantuse ebutabika doctor nagamba ono omwana alina ebyewaabwe si mulalo. Newankubadde nga wali abantu abaalimirako okugamba nti ono omwana mulalo. Ne bakutwala mu kireka awali abalalu ne bakuteeka eyo awali abantu abamanyi. Bateeka mu VIP kubanga saali mulalo.
saali mulalo kuba bambuza amanya go gwani nimbabulira obako jewa nimbabulira jibanzi je doctor nagamba omulalo abata bamanyire bamujje ono mwana si mulalo tebakwa ddagala ly'abalalo just bampa ddagala linzikakanya kwebaka wabule butabika bansalirayo bugirita botya kuguno mukono gwangu right tugo bugirita tulabaye bwachi nga bwachi abantu abamanyi ebyempewo zino empewo ez'obulangira wezikuba balina okukwata ne bakutwala mu lubiri naye edda zaakubanga abantu abamu nga bwe batuusibwanga mu lubiri wabeerangayo abantu ab'ennugo nga babasala eddagala ne babafuula ebyeneena ne bababbako empewo so that was their aim singa kakutanda ne bakukwatira mu moment eyo nga zikutte ne bakusala obugirito obwo osobola okufuuka ekyeneena n'obeeraawo nga wawunga wafuuka mawube kyekyo kye nasimattuka era omuntu yenna ayina eyambuka ndowooza nga nziza butabika yali eyo pulaani gy'abaze ntuukeyo ndowooza bansalireyo bugirita bakwate emmandwa nze nfuka ekyeneena bagambe mulalo nimwe tekibeewuunyisa nti omuntu gwe bagamba nti mulalo ate yabwe recovering amangu nze mpale manyi daluli lwawo okuwona abantu abasinga bagamba nti bakuwambye abalala nga bagamba nti koko kirabe olina omuntu gwe wavuma mbu n'akunyigira ebizibu bigenda kutuukako ng'abantu bwe bagamba wabiwulirako nabiwulira nga maze okuwona naye bwe baba nga bandaba kati bakimanyi nti no nze ndi mwana wa mukisa nina emyoyo egy'enkuuma nga ne katonda mwali omanyi nze siina muntu gwe navuma ate okwogera amazima nze nange seekaka ebyo bintu bye nayogera byonna sabiinaako okulu naye somehow nafuna like understanding because nga nsobola omanyi bw'oba oliko empewo osobola okulagula era mu bye nayogera byonna temwali kikyamba ndivuddeyo kubeera musawo sijja kubeera musawo ndi mulangira okulagula kyanjawulo ku busawo bw'ekinnansi pasita akulagula amaze kubuuza ki ekikutawaanya musajja ntawaanya natandika oli okukulagulirako mukazi omulala amulogolose omusajja alina na bizibu bya ssente kwegamba okutwaliza wamu ekanisa eyo nze njegedereza nnyo omuntu osobola nze sisobola kati kugenda mu ssabo kola ddagala ndi mulangira nina kuba mu lubiri because I mean sinti buli muntu alina empewo ez'obulangira zikwatira ddala omuntu ava mu musaayi ogw'olulangira lwakuba kati bwe mbigamba abantu bagamba waawe yeefumba bajja kakasa koza omuntu obaako n'emisambwa nze byonna mbimanyi kati nti n'emisambwa mingi nnyo nina empewo I got now eyali sileya kati ngenze mbimanyiira kinavaamu ng'otuula mu ssabo ng'olabula apaana ekinavaamu nga nfuuka kye nnina okuba twalabako omwami awe yali ayitiridde ku social media okutimba ng'agamba batunuleko mu feesi yo mbu amaaso go galinga agakapa mbu bakutunuulire bakwetegereze what really went wrong that time I was possessed those days era nebinali njogera byonna mwali mubiraba I was possessed ge mazima nange nenituuka ekisa nga seetegeera era whatever happened that time nange up to now it still amuses me. What happened? I got possessed. Ng'amaaso go gafuukamu ng'agapusi. Ganfuulire mukongaga. Sisobola kati kuba sina mantu. Like sisobola because tezisakunkwata kati nazitereeza. Science w'amaaso go kubanga galinga agapusi simutegeera oba filters. Singa yali filter buli omu yandikozesezza. Jona ola pesha wanti sayagala nemo okwebaka. Pesha. Nemo okwebaka. Nonze ekintu kyensinga okumanya ni wanjawulo nnyo ku bantu abalala sinti kwewaana naye I know that I have maybe spiritual gifts that other people don't have. Olwokuba nga bagamba si kirungi kugamba abantu nti olina spiritual gifts. Obange yeyitira kaasa abantu bawulira obujja ku bantu abalina spiritual gifts. Oh yeah? Yeah. Baba bagala baba. Yes. Kyopula nze right now bantu bangi nnyo bampakanya abalala bava ino bagamba mugwi wa ddalu ninga mu abandi mugamba kasajja sikagwe ka ddalu. Nga byemba bulya byonna mulaba bigatta.
ababimanyi ali nekira kati ntera ofuna like ezo spiritual downloads naye olwokuba munaiwe obiwulira abantu bagamba oli mulalu kati nze nasalawo nti nsirika. So kati ovudde ebutabika wavaayo otya era bwe watuukayo bamaze okuwaayo obudagala ne weebaka when you came back to earth what happened? I was tired for days. Nga naye ng'oli mu butabika omwo. No, mu butabika namalayo ennaku 2. Actually lunaku nasulayo ekiro kimu nkerabako ne banzijayo. Ani yakugjayo? Waliwo sister wange. Nakutwala nga bo bamanyi ekyali kintawanya nti kyeri ali ddala. Baali babimanyiko? Yeah. Nze nzeka yali tamanyi nti nziina. Nali sikimanyi by the way byaddala. Amusing me. Obadde surprise. Badde sikisuubira ti omuvubuka omutonga gweoyinza okudda ku byennono. Nange nali sikisuubira engeri gye njagala amasaali. Nali sikiwa nti nsobola okuddawo nange nenjogera ku kigambo emandwa oba ki. But zankubira ddala. It caught you by surprise? By surprise. Nange nembirawo nga I'm surprised. Nengamba what is happening to me. But of course abantu abakulu nga mu family babimanyi. Ne bagamba wa tuli mulalu ffe tumanyi what's happening biki ne babyogeza omwana mwagala akola atya omwana twagala abiri bwati ne bwati kale omwana nomuleke nagamba kale omwana tumulese. Yeah, I know it sounds like it's impossible, but people who know me, why would I lie? Buli chenjagala mbulamu kiina. Ekyokulala mandwa is not something to brag about, so I don't think you can. Yeah. You can come and brag about mandwa. Yeah? Yeah, you can't. And ever since, they became a part of my life, I've changed so much. How? Like, ebintu ebisinga bye nali ndabanga ebisinga omuwendo sikyabirabanga. Like what? Like, for example, I used to think money, oba omuntu aba mugagga waba ki, it's everything. But now I feel like I can have all that. I just have to fulfill my purpose. Emandwa was called as zikugagga was. Yeah, and I've started experiencing that. Since but my life has changed so much ever since. How? They became a part of my life. You got a new job? No. But I got... Because we make money out of our jobs. Not like you, I got a new job, but I feel like when you're looking for answers, I feel like I got the answer. And my work is just to okutukiriza byonna byennotukiriza. Yeah. Lwakuba nti abantu abakulaba oba abantu abayina ennugu bavayo ne bagamba oyo yasiimuuka. But nabo basiimuuke. Oba byangu. Nze kinneewuunyisa nti abantu abalala bo basooka bavayo ne bagamba balina empewo antu ne babakkiriza katugeze nga mama fina alina empewo yes I don't know but abantu bwavayo nagamba nzenna empewo bwezi bantu bamukkiriza naye fe abavubuka bwovaayo n'ogamba ensi ate ng'empewo tezikwata bakadde zikwata bavubuka nanti n'okolera abantu nosavinga abantu era abasinga bonna bazifuna mu buvubuka abaabwe kale naddala omusajja I think it's about kyewuunyisa nnyo abantu. Omuvubuka omutonga gwe okwogera ku mpewo like kyewuunyisa. Nzogerako lwakubanga kyaddala. Like okutegeera ebintu ng'ebyo bibeera byewuunyisa. Onkanze n'okunkanga. Nange natya. By the way, at first nagamba oba like omanyi abantu abamu batisa tinagamba olike asimanya watunda simanyi omwoyo gwo nini ngamaze situnako ku mwoyo gwange. Paka we nagenda mu bantu abamanyi ebyo ebintu bulungi ne bagamba gwendo kati oleka empewo ez'obulangira. Ate ezo empewo ezo zikwasa abantu obujja bangi nnyo bazaagala zibabeereko. Zibabeereko anti zireeta obugagga ziragula ate obaka empewo ey'obulangira either ofuuka kabaka oba ofuuka omuntu omuwabuzi wa kabaka zo we zikwata zoogera nti ono alina okuwabula kabaka oba alina okufuuka kabaka.
ebintu by'okukwatira mu bantu olaba w'obeera ng'oli ku HK Media n'otandika nva wala mukubire bugana olaba nti no bibeera biswaza so kaki balwanira biki ebyo bangamba nti kati okuva ekyankuba kijja kuntwalira again 5 years for it to come again and talk on my head but nja kubanga mpulira ebintu like zamaanyi nnyo nti osobola okusenze na sensible ka Hadija kati ebyo tebikumalaako emirembe what is that surprisingly bimpa emirembe ate ng'owulira obugoma obukuba owulira obugoma tebukuba mala tezikuba bugoma just oziwulira nga zoogera osobola olaba omuntu nolaba ono ali what ne what ne what ne what omwewuuni but sometimes you have to act normal many times na ku TikTok mbadde nga ngamba abaana goli boti ne boti ne boti abala ngamba sanga mu bbaala no bagamba and it's true ngamba nze ngamba nkugamba eki ngamba y'ekintu ali tebikolawo ebityo bikola bityo tebikolawo ebityo ngamba y'ekintu nga kyogamba abaana ba TikTok I want to see how true that ebimu ku bintu byosinga okwesunga mu bulamu nze tosala ekigambo ali mwekisala ngowemmanjwa tosala ekigambo ebimu ku bintu byosinga okwesunga mu bulamu okwagala mu bulamu gy'emikolo egy'obufumbo ono muyaye sikolimba kugira ekirala wekiraze twakatuuka waka wano agambye ekirala oyagala abalongo towakana Hadija towakana oyagala ekitiibwa ekyannaalongo ekitiibwa ekyannaalongo buli omu akyagala of course si buli omu but it's not something I focus on you know kugira ekirala oyagala kubeera mukazi ali respected mu society nga olaba abakazi ba like ba minister no you still want to go further and you want to take a big position in the country listen no because you've never told me you have never told me these things okay kankubulire ekirala you would love to have another child but you feel like the time is not right akutunulira nomwana IQ is just so you know no I can read people and no lava your pressure and can I tell you something about you ekirala okay you feel like you're really blessed or down nogamba I'm blessed yalabya kayimba kanga ka blessed yalabya ka challenge kanga what personal thing can I tell you let me tell you something personal about you you feel like you know one of the people you love in your life is your mother am I right kugira but muri owuliranga tokoze kimala to give her the best never by the way let me tell you no let me I'm kugira and your mother loves you so much you're like her favorite child of course she does and in life mubaganda bonna you feel like you're going to be that number one ngagwa awako banono kulembera bana ya mama wange no you may drive your mother's car but not like kati nkunyonyole because omuntu womulagula it's about everything in life okay all right kati ntegedde but I know that you're also smart Navude kumulasangeye you as Ibra you are smart you are a smart guy really yeah so oyinza okube oyinza kubeera olabye nga nzidde motoka ya mami wange ondaba naye ku TikTok Hadija oli mukazi wa mikisa that you know ekyo sitaku kikuddiramu otunulira like how your life has how you've come from everywhere notunulira niba nono gamba I'm really blessed niwe buzanze ndimuki working hard it's not working hard abala nabo bakola hard they are working hard but do they have the blessing that you have what you do no it's because for you are blessed and you're a prayerful woman that is true yeah kati ovudde gundi ebutabika wavaayo otya bakuletinga batyago banona like my sister then abasawo since nali like you called them no bagamba ndi mulamu no my mom in the UK told them go get the boy he's not mad mama wabimanyi yuko yeah mama wachimanyi nti olikewe ebyempewo to most of my family members
It was a surprise. Like at your place, Muine Sabo? No. So how did that come through you? Bwebantuma amanya gange, like my mother says bantuma amanya asatu, like gonanga gandu as Because I got something my that name. has never happened in your family, how does it happen to you? It used to happen from my mom's side, a few people, but from my dad's side, I was the first. But it was not a shock to them. Because empeo usually zikwata bachala. Tulagulire ku Jona tulabe kyazaako. Oyo Jona atya abakazi. Atya abakazi. Jona. Oyogerere. Otya abakazi. Obufumbo bwokya. Obufumbo bwokya. Jonah wants to be rich. Like, by the way, let me tell you something. This guy's IQ is okay, just so okay, listen to me. well. Let me tell you something. Okay, what I'm avoiding. Kati ata otandise okulaba bajjajja bye bagamba abantu akutunuulira bw'ati nakupima. No, not really. Just that sagala ku. I don't want to do that shit. Ebyokulagula abantu man, because having a spiritual gift is not a joke. People will attack you, but call ebintu. That is why in Eco Live I avoid. And right now I'm avoiding all that because my family says it's not safe for you to be talking to people in a certain spiritual way. Because people could get you and kidnap you and use you. And it is possible. Honestly. Don't be scared. No, but like it's a mama, everybody was like, Bambi. Omutini wakubuuza atya bagambe sina. Mpeo. Because abantu abalina empewo ezizo babanoonya. Ne bangamba n'okungamba erinnya ery'omulasanga erikweke. Abantu abamanyi eby'empewo bajja kunoonya. Ate bwe banaakunoonya. Either bataakusala eddagala bajja kuteeka mu buwambe obeere ng'obalagulira. Nga bakola mu ssente. Omanyi omuntu aliko empewo ez'obulangira asobola n'okulagula eggwanga ddamba. N'abagamba this and this is coming. Bwedda babikola nga kyovola omuntu eyalingako empewo either nga bamufuula kabaka oba nga bamuteeka mu lubiri. Naye abantu be basangangayo mu lubiri nga babasala eddagala. Abantu abalina empewo babimanyi. And it's not a joke because I have to tell people, because just in case one day I wake up either ne mundaba nga ntambula n'abantu muzikonvoyize mutategeera. Oba ne mundaba nga nkedde ku makya n'empunga mumanya they've done something. Because omuntu atalina history of mental illness tosobola kera ku makya n'obugwa bukwiddalu obwongo bw'amaanyi nnyo tobusobola kwonooneka bwe butyo. I don't have a history of mental illness. Mu family yaffe teriimu. So omuntu yenna alivaayo n'agamba oyo mwana mulalu mumanye alina intentions ezitali pure. Because ebbanga litulidde wano, have you noticed anything about me trying to come? This boy is mentally ill. No. Nothing. First of all, I've been talking to you a few days ago, since you came back online. Yeah. But I want to know, awonga tonaba kugiranga empewo emmandwa tezina emizimu teginaba kukuba. Abantu balinganga bagamba nti no, there is something wrong about you. Did you ever realize anything wrong about yourself? Yeah. Those days I was really possessed. Actually, from the time Omugenzi actually died, I was disturbed by that moment. I think even the spirits awakened in that process. I started getting revelations into like people abantu abujo batasobola kulaba, not like ntindaba people walking what, but nganzula zula amazima abantu gabujo ge batasobola kuzula. Did you ever think like you're going to die? Something in me kept on telling me, you're not going to die now. And it's true, I could have died because now those guys would have done something bad to me. But something kept on telling me, tosobola kufa kati until you're 95 years. And by the way, the journey from the police to Utabika, anything would have happened. I would have been poisoned. And they tell people I was on drug abuse, never drugs. Anything. Because I was by myself. No family. In the hands of those policemen who were busy recording me. They had their own intentions. Yeah. Because we try to get Utabika. Ndokutuko kwe bakabwe ntyo mweyo kabangali. Niba coaching amamundu. Nengambo wae kakana. Bylaws and maybe wakala kubuka.
nange kwekwebaka bwentyo bali abapolisi basatu bonna ne bacoachinga Mamudu. I don't know for what reason. Oba balowooza ogenda kuvaako odduka emisinde ekyo tekyandi bacoachingisiza mu anti abo bakozesa akakakisa bankuba amasasi bagambe yabadde adduka coaching agaani mu chamber ng'olina akasajja katono nganze. What do you mean? If it wasn't their intention, bandingambi bugambi nti because I'm small, but why would they coach their guns? Omuntu coaching esasi kabonero nti sawa you're not sobola okushooting ngoba ogetinga ready. Tewali akoachinga esasi lya kutiisa. Naye lindako esasi bali coachinga ng'okoze eki? Ate manyinga twanga tukira tugende butabika. Ate nga agacoachinga buli wetugwa wetu mu gundi mu binya nga coachinga nga sidika mpola era ntukisira ningamba no kanyinza kuba nkawetemu wafuna okweralikirira awo wenazibiza wenti nali siebase nali mpulira but bakoachinga Mamudu ningamba bana basajja balage nti okakanye togenda kubuka mukuba abayinza okukuba amasasi and they would have because all the time twagendanga boogera busaba bichi. And I think at some point they thought Obambo Simanya, I work with the people of the opposition. Now I'm to open struggle. You're fighting on your own. That's why in the scene I'm to go Alojja ni Nyamba. Nzinange Alojja ni Amanda zanginga abana muzije mwene mbera mu abajinteka. Chibantwali na Lufenya. Tocha ina dini. Edini njina. Manyi Katonda ne dini zineno zifuga abantu ate zirimu amateeka n'obulimba bungi. Nnyo. Okiririza mu kitabo Presure. Nzikiriza Mukama Katonda yantonda. Mukama munene nnyo talina kitabo ku nsi kisobola muwandiikako ne kimumalayo. So tewali muntu alindeetera kitabo n'agamba kino ekitabo ekyamazima. Mukama munene nnyo. Ngewatali kitabo kisobola kuwandikako eno ensi kugimalayo ne Mukama tewali kitabo kisobola kumuwandiikako because bintu bingi nnyo bye tutamumanyiiko. Bye tulowooza ntumanyi. So how is life apparently on TikTok? Okomyewo buli muntu akulabya bali basuubira nti no Presure bamugjawo yali avuma abantu this and that. Your very first time ng'okomyewo ku TikTok yali etya? My very first time nasanga abantu bangi abajaguza bankebirako ddaabo ne bajja n'embirooto nambuza oyina emisango emeka? Oh really? Yagira bwati mu lubugo ng'amyosa amaaso ne mugamba nagamba toddamu kunkolera ddagala obudde nga buli kumpi ku kyawe buti mukireto nange ne mugamba nagamba toddamu kunkolera ddagala amba nsonyiwa ssebo mbadde nsaba kubuuza oyina emisambo emeka? N'omugamba olina musanvu toddamu kunkolera ddagala simayina kintu like the word how it came out in the dream naye ndowooza we bakusika eriyo y'omuzimu oyogera boogezi era mu kiroto nzijukira namugamba nina emisambwa musanvu toddamu kunkolera ddagala kale ssebo n'aseeya bw'ati n'agenda mwennyini oyo mumumanyi naye kale bambi nze njagala okubategeeza mundeke nange saayagala by the way byaddala bandeke ebyo ebyokunkyaliranga mu birooto ne mubuza oyina emisambo emeka mukole mutya? Nina musanvu mwe muyina gomugomu ebiri nze nina musanvu gyonna gituulako ku mutwe guno bamanyi they know era singa banayi nali neekoza abantu nga bagala okuwogana banga bandijogeredde ne bagamba nga wendi omufere but wamulabayo eyavaayo nagamba mufere bonna basirikira bali surprised ndowooza bagamba kasajja kituufu kalina ebyo balogo babimanyi bakebera we byankuba bansharingira live mbu bakuyita bakuwe sente miliyoni omwana ngamba abantu balina obudde paka eyo paka mwebye nze mando zankuba bagamba mama finali yagala kumpayo miliyoni 4 mbuza ati mu kaseera kano of all times mama bulijjo nga nalinga anti ngende bampe miliyoni 4 bazibbe emando bubanga oyina emmandwa naddala emmandwa ng'olina n'emisambwa mingi togenda mubasawo baagala ky'oyina so how sure you nti agenda kuvumula baagala ky'olina kuba oba oyina ekyobugagga so abantu bazunga olidde oliko emmandwa y'ebulangira ogenze mu ssabo oweesiza omuntu naye ayagala okubaako n'ezo emmandwa bwazikubbaako n'azikozesa kyoyagala okugamba nti abantu abo baba tebalina mmandwa abasinga obungi babba emmandwa ogendayo mbu bagenze kutereeza biba abaana bosanga atuuka ekiseera n'agwa eddalu
well sibimanyi nnyo batuli baganda naye nze just nali concerned nga ndaba abantu bagamba nti onywedde enjaga ovuddeko bana Hadija omuntu asiimuuse mumulabirawo nze kiki nakola ekiraga nti nali nsiimuuse yadde n'okweyambula seeyambula wabula mu vidiyo kiraga nti nali nkooye bandyebuzizaako n'omwana abadde akola biki ebyamukooye okumutuusaawo nze nagamba oba bakutova out tebankwatako nga nva out banzija we nali nga emandwa ezo nali makindi we nali ewakaawo emandwa wezakubira poliisi we yakusanga kyogamba buli agudde ddala agendera kabangali anti endaga nti byali biplanning because esama yange gye bankosa bankunteeka kabangali omulala omuwala nga nviirako bwati nga bankwata video baagala Banswaze omanyi mandwa ezikuba nga tezikubidde wammwe abantu abaliwo ne babagamba oli mulala bo bakkiriza abe wammwe babira bamanyi obuzibu bwoyina okitegeera naye nga nze pressure ku magezi ge nina sisobola kera ku maca nengwa ddalo saali mulalo ne bambuze n'essimu yo naddamu ye omulala waba tamanyi na ssimu abira awogana nze nali mpoganako omulala aba akayana nze nali kayanako naye ne batansaasira gamba omwana ono lubaale amulumye nnyo bakwata bakukusa batwala butabika barecordinga video bannange ensi eno mbi kale bandirecordinzeko ne party we nayogera ebigambo nga zinkubi kuba nayogera ebigambo bingi bingi nnyo ate omanyi imandwa zo tezikweka byama ate ebyama byabangi ebyama by'abantu abangi byayogerwa kati gwe yali ng'akubiddwa emizimu ate wategeera otya bye wayogera bw'okubwa emizimu oba ojjukirako episodes tebabalima nti waliyo omuntu akubwa emizimu n'agendera ddala naawe obaamu omwogo omubiri muba mugulwanira nga mulinga abantu basatu just bali bacontrolling speech till nobody at least you remember bits because you're also present kubanga kikakutanda omwoyo gwo ne guva mu guno omubi oba ogenda kufa era mulina gugabana okitegeera muba mugugabana obaamu naawe munda mu mubiri omwo yeah ebya spirit sibitegeera bulungi naye abalungi abatulaba bali ku HK Media tulina Pressure 24/7 twakati tutegeere ebyamugira ebyamutuukako wabula kimbuuseeko okuŋŋamba nti ate mandwa zamukwata n'akola atya ne bamubuukira n'abuuka kabanga ne bamutwala ku poliisi musajja wattu naye nga ensi bwete bwefaanana bwe bulamu butambuliramu buli muntu alina ebizibu bye lwakuba nti abantu abamu tebabyogerako mu kamera naye ng'abantu bangi balina ebizibu eby'engeri eyo abalokola abali kuno bagenda kugamba dderi Yesu abasiraamu bagenda kugamba nti wenyinze mu ddiini yo ndi munywevu wendi Yesu muyina Katonda muyina kuze kutuuka wano nga Katonda singa nali simuyina mu bulamu bwange singa I'm not blessed noyo lubaale gwe nina Katonda yamumpa kuba Katonda yafuula abo balubaale bakatonda abatono ate bakolera ye just because fe omuzungu yaveeri natugamba eddiini yammwe gye nasanga amajini gayukana ku lubaala amajini gatuga amajini tegayingira mu mubiri gwa muntu gakutuga they cannot possess someone lubaale yeka yasobola kuyingira mu mubiri naye jini oliwulira nga likutuga likukozesa terisobola kuyingira mu mubiri apaana kubanga omubiri gwaffe teguyingirwa mu majini amajini emyoyo gyabwe si gyaffe gy'abantu era lubaala yawukana ku majini lubaala asobola okukwata n'akogerera ku mutwe ejjini terisobola likutuga gwe n'olaaja nampulira ebintuga that is the difference onfuna mukwano ate lubaale takuba lubaale tatuga just akwogeza lwampaka bogano okukola bibagambye ng'olwala Presure yagenda kati wa lubaale nedda siri musamize by the way people need to understand this sione yakulira siri musamize naye ebintu byonna okuntukako it made me realize abaddugavu abaasookawo bayina amaanyi ag'omwoyo mangi getutamanyi omuntu n'ava eri n'abalimba n'abagamba ensinza yammwe ya sitaani naye nga bw'otunuulira history abantu edda abaliko lubaale baperforminga nga miracles bagabanga oluzaalo batonyesanga enkuba bastopinganga enkuba bakolanga ebintu bingi nnyo byemuze muwulira be bakulemberanga n'entalo ez'edda omuntu okulembera olutalo tusobola kulemberera ku mutwe mukalu
imagine omuntu n'odumira amagye mubira muziko nga mulwana n'abayekera oba olina ekikuliko ku mutwe omuntu yarwanisa Amini yamulwanisiza ku mutwe mukalu Amini nga yali mmekete omuntu yamulwanisa n'atuuka wano Amini n'adduka n'agamba there is an enemy attacking me from Tanzania naye nga tamanyi namwatakinga naye nga awulira nti omuntu yali w'amaanyi nnyo Amini nga omuntu yali ku mutwe mukalu anti Katonda oyo akuyambako mu bukulembeze baba balwale abakulembeze abasinga basamize mazima kuba nze baŋŋamba omugo gw'obukulembeze gwabomoka eri ekkubo emandwa mbuzaakomyewo ogwo muga Katonga edda abantu bagusamirirangako oli bwe yagusamirirako yene gumukolera n'ayingira entebe n'aguteekawo oluguudo abalala tebagusamirira anti beesamiza ne babalimba mu nti tebikola ne babafuga kibula waliyo n'abamu abakulembeze bakubakuba obufaananyi nga bafubutuka mu ssabo kyokka mwe babakugira go to church biye ng'afubutukawa musabula mwana gwo ine ebigambo kati TikTok eri etya lately engeri gy'oli mmando TikTok is okay okyali TikTok era ali respected I go back yes okay I'm still respected because I don't fake life everything that happened was real abakolako entalo lately obakola otya mbasobola nze nasaasira abantu nze omuntu antakulako ntalo naddala ng'okimanyi nti totuukana na mutindo olabika bubi totakula ntalo tewasoma totakula ntalo oli awo obeera mu kwasama totakula ntalo oli mumpi totakula ntalo no abampi ennyo waliyo obumpi obusukka tosobola kubanga wenkana wali ng'ontakulako entalo era nkutunulako butunuzi bwenti ngamba labakana ani ng'otakulamu entalo nkuwa ebibyo nenkuwa ne bonus ng'okola otya wenkana wa nga era nsobola nokubuuza otuusa otya ku mumwago okwogera nkubuuza ku bumpi bwoba otuusa otya ku mumwago okwogera mukwanga naye gwe ebigambo bijja wani akuyigiriza ebigambo naturally nina ebigambo bingi ebigambo bingi but I'm a friendly guy lwakuba saagala busiru bafans bo babadde so worried the fact nti kati bakulabeko ku HK Media nsuubira ndowooza bagenda kakkana oyina fan base no I'm one of the most loved people in this country oh yeah when I went missing my dear what happened everybody was like where is the baby tetoseka tosobola kuba nayo abakyala bagamba nti ovoola nnyo abakyala nga bensinga okuwolerezanga ebisajja bibaasamira nze sivoola muntu atasaanirwa kuvoola ojjako yasaanidde sirumba atannumbye ate nze sitya era nnyaniriza omuntu yenna ayagala okubinsanya ate buli muntu omutegesi we amuwa akatebe buli mugenyi omutegesi we amuwa akatebe kubanga ewange teri butebe ojja kwesimba mpaka otyo waliwo gayo oyo yali angakolangako gundi videos ng'agamba mbuna amaaso go galimu gundi galimu pusi who is that guy ng'agamba mutunulira by the that guy understanding here eri very above most Ugandans yeah he's very intellect and I was surprised he's one of those few people that realized something was going on in my life because I was keeping it a secret and hiding the fact that I was going through things yeah era kyobula yesa amuvuma kubanga bambi era yali ayogera mazima naye buli yayogera kale buli namuwa kati Pressure osubira kweraba wa in the next 2 years twakoma kumitinga naye last year you are so changed ndaba okuze in the next 2 years I will be super rich and I will be one of the topest leaders we have in the country. Bino, mark my words. And I will
be one of the people that will change everything. 2025 manifesto is out. Not even manifesto, but the time has come. Nzimanyi njogera nnyo ebigambo nze siriba nga bano bavubuka nti nneeyogeza kale buli ekiseera kigenda tuuka abantu bajja gamba kale pressure twali tulowooza mulalo naye nga obubonero bwonna bwonna obutera okulaga nti ekiseera ekyokuba nga ebintu tebigenda kuba byebimu kituuse bweraze abamu tebasobola kubiraba kuba bali bize kyasobola biraba siibula abantu tuve wano pressure njagala okubasiibula nga mbategeeza nti omuntu yenna ali eyo ng'awulira nti byenjogera birina engeri gye bikosa obulamu bwe block me. Omuntu yenna ajje wange leero waliyo banene mbusimanya yo olinga tugeze yambuza atya oyina emyaka emeka abantu abalina akakamanyiro munsanga mukubone muzabuza ebibuzo byo bijjako kalirako mumwe warning esembayo nkiddamu kino manyi mwerabira nnyo nze sinoonya bufumbo sinoonya gwagwa mulavu etali ku program kwesesasesa mbu romantic nze siina romance ndi mujasi pozi n'ekirala ekisembayo saba mukama atuyambe akaseera ke tugenda mu maaso awulire okusaba kwaffe. Akazamanyikiddwa naye ekyo tekitugana kusaba abalungi abali ku HK Media ye Pressure 24/7 tubadde twebuza ekigenda maaso mu bulamu bwe twakoma okumulaba ng'ali kabangali ate tugenda okulaba out of the blue ali ku live ate ateredde kwegane tusigala nga tubyebuuza so mu TikTokers edition ngambe kamunoonyeeko olunaku lwaleero tube nga twogeramu naye mwebale nnyo okutulaba mutuguleko match zaffe za HK Media tulina jumpers t-shirts caps onekaanekana nno kala zaffe nnungi nnyo ate nga material yakabi nnyo nga n'akabeeyi kasaamusaamu oba oli oyinza ogulirayo abantu nga 50 abantu nga 80 n'obagulirayo t-shirts nongamba Adija zigabira abantu b'okukyalo bwekiti anywhere so tubayita nti mujje mutuguleko t-shirts ezo zituyambira ddala mirimu gyaffe gya HK Media mwebale nnyo okubeera supportive bw'oba oli mpya ku channel nyiga akagambo ako ka subscribe bwotyo okubeera ng'otweyungako bagala fa ba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas abamanyi be bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.